nti Chameleone legend yes naye agenda kuwunzikiranga basebata alina ebinywa sente alina nsomba byuma tebireka maka waggulu amakate gibireka omusajja adduka mu nyumba eyesegukwe eyakyagisulamu tukwaniriza nnyo gwatulaba kwembozi mu UG zajo from Mayanja aka Mr. Wagwan wabalinyo balire ddala yona gyosinzira okutulaba ndi wano ne Wiz Caldem omusajja ow'amaanyi ennyo omusajja alina bwino omusajja kawandula bigambo so tuzene leero nate omwaka 2023 tuwaye emboozi twakoma kumulaba mu 2022 ne 2023 ayingiddewo sebo soko buze kubatulaba tutandikira abatulaba mwenna njagalo babuzaako abali ku mboozi mu UG bitundu ebyenjawulo Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Jordan, Oman, Turkey mwenna aba streaming achaka binyo bagenda maso kwera nga mtu wagira abali wane Uganda ngasude buyogera ku Qatar njogeddeko sobola jerabira mwebali kubeera nga jemuli yes nze ababuzaako nze Wiz Caldem ambassador w'Abakadama amina sebo abayimbi ne banabitona abamu oba basinga obungi bagenze bawambibwa Obwakabaka Bwa Sitani wadde abamu tebakifunyeemu naye abambageza kukifunamuko gye buvuddeko twatunuulira omukulu Erikenzo Dirisa era ensonga zaali nnyingi nnyo abatuddamu mu comments awo n'abatu ebirowoozo byabwe n'abalaba ensonga bwe zitambula naye tutunulira bintu okusinza engeri gye bitambulamu bw'oba tomanyi kintu ogwanidde osirike ogobere bugoberezi naye bw'oba nga tosobola tera kuyiga era se osirikira ddala onako olwaliro mbadde tutunulye ku Jose Chameleone tumutunuulire Jose Chameleone y'omu ku basajja betukkiriza nti babadde b'amaanyi mu East Africa ne mu Africa mwennyini ng'alinamu ekifo ku ebbanga lyatukubidde endongo okuva mu myaka gy'ekyenda n'okutuusa kati era butogerere essaawa zino agenda mu myaka kumpi nga 3 agenda kujaguza emyaka 25 yesabasaba gwanga mujje wagenda okubeera ku cricket ovaawo agenda kubajaguza emyaka 25 naye twagatutunulira achievements za Jose Chameleone byazaakola na biki era mu kino mutujja okutunuulira n'engeri gyatambuzaamu obulamu bwe na biki byonna bingi byakoze okusinda ddala mu ndongo naye bwe tugeraageranya amaanyi g'endongo gyakubye ebbanga lyonna n'ebintu byalina simanyi gwe bw'obiraba naye nga bwetumanyi ti nno baserebu bonna n'engeri nabo benyini Chameleone engeri bazze batambuzaamu obulamu bwabwe nti bazze batulaga bye baba bakoze nga batulaga bye balina kati Chameleone bw'omugeraageranya ne byalina n'endongo egyakubidde ebbanga n'amaanyi g'abadde nago kufa abamu tusobola okulaba nga minzaani yeekubira oludda ng'olwo olumu luli wansi lutyo nga luli waggulu gwe obiraba otya era nga bw'oyogedde wali mu ntandikwa nti tekibalansinga okusinziira emyaka gye yatandikiramu okubeera ng'akuba endongo mu 1998 1987 awo Chameleone yatandikira okubeera ng'akyakira ennyo wano ate ye enjawulo gye yalina yatandiikireyo ate mu nsi zi Kenya nalooka je ne Uganda yes nti omulaba nti yafuuka nnyo superstar oba celebrity ku myaka emito ddala okusinga kuba n'abayimbi abalala nti bo bajja wano ba Bobi Wine baani ne bakuba nnyo Uganda okugenda eri naye ate yasookera eri najje eno ng'ejje esaasaana eno nti by now yandibadde ali wala nnyo n'abayimbi abasinga obungi oba okitegeera Chameleone ebintu byakoze bingi naye famasi ye yajja nga tetutegedde ezeetya nga gy'omuntu yajjaawo n'ayimba n'akwatayo n'ayimba nnyo oluswayiri olwo abantu ne balwagala nnyo oluswayiri olwo ne luganja nnyo mu East Africa wano nga tosobola kwogera ku bayimbi abasookerwako wano nga Chameleone taliimu nga waliwo abayimbi naye nga bo tebamanyikiddwa nnyo abali mu Kenya awo wano bakigewugewu baani naye nga bo tebamanyikiddwa nnyo kiri awo nga Chameleone yali ku top chart wano e Uganda countdown yatukuba ndowooza Chameleone yatukuba album zaalinga 6 ng'ali ku top nga tazikizaamu nga buli luyimba lwaleeta nti bw'aba aleese Mama Mia n'agamba nti bw'aba aleese Kipepewo bw'aba aleese nnyimba zonna zeyaleeta ebiseera ebyo nga zonna zikuba naye tetugenda kutunuulira ku nnyimba Chameleone zaakoze biki ebyo naye tugenda kutunuulira ku minzaani eno nti Chameleone sente zaakola biki ebizirya ebbanga lino lyonna lyamaze ng'akola
Omaka sawa zino bo wetegereza bulungi nnyo. Abaana be yatandika nabo okubeera nga ayimba. Oba bana abamulabirako okubeera nga bagamba nti Chameleone oyo wa Kabinyo ne batuka Naisa ne bamusaba ne collabo. Ate bo gendo batunuulira nga bo bali wala nnyo okusinga ku ye. By the way gundi ani ono omusajja we Tanzania owa Safi Diamond Platinum. Yes. Chameleone collabo na chuma. Nti bobo gerageranyiza Chameleone technology atageja atakoga atagenda ki. Bobo labira mu butufu takoga ngabo yakyeyita. Nti Diamond batandika nti Chameleone yatandika okubeera nga w'amaanyi nnyo ne bajjagwa nga gundi ali awo nga teyina bwali yadde. Diamond Platinum yali wano e Uganda wano era yali akolerawo ko emisomo gye egyenjawulo n'amusaba kolabo omusajja n'agaana ogikola ki ogimutuuzaamu naye wandibadde olugamba nti Chameleone sawa zino be bantu abandi badde balina bazirikodi lobos ez'amaanyi be bantu abandi badde benyumirizwamu nnyo nga toleeta busafi tosobola kuleeta busafi sawa zino ku Chameleone naye kati ogenda okulaba ng'akasajja ka Diamond kali ebitundu 99 ku buli 100 fa better than Chameleone. Obwakabaka Bwa Sitani Bwamuwamba Jose Chameleone. Bwendowooza ate si mwendowooza bwe kiri. Bw'obolowooza omanyi fame bw'ogenda mu bintu bino tugeze ebyo basavinga ebyo ebintu bw'obiyingiramu bikuwa ky'oba oyagala era okifuna n'obeera wakabi era ne bakutendereza naye ogenda okulaba nga z'okolawo tezirabika tomanyi gye ziraga ebintu nga sente tozirabako mitawaana nga gibanga mitawaana okitegera oba wakava mu kavuyo kano oba wakava mu kino oba wakagenda mu kino golowooza biki ebyo ebibeera binywa ekintu ekyo nezibeera nga sente gwe tozirabako gye ziraga nti ng'omusajja wakabi asiba ku nnyonyi akuba ebivulu Uganda wano buli kasonda konna akensa katuuseemu afuna ziddiirwa ezakabi ez'amaanyi si walayisi tosobola kumala gamupangisa n'omutwala ku kivulu n'ogamba nti ogenda mu miliyoni emu Chameleone atandikira mu bukadde 5 kwambuka nti ne waba omwezi akozeyo shoze nga 3 Chameleone zimumala okubeera nga tali mu kulookalooka negwe weebuuze sente ziraga wa twalina ng'ewaffe eyo nsomba byuma nga taata buli kasente kateeka ku mmeeza mese nene ogenda ogiraba ng'ejja bweti ng'eso netwala lwetwagigwamu ng'olukumi buli mu kinyeeyo nga buyitirivu naye nga baali bawaayiriza omwana omuti yali akola ki yali azibba kumbe mese ennene enzibu yali ekola ki ezijjamu nsomba byuma kati ndabawo nsomba byuma wano ewa Chameleone ndabawo sanguka awedde emirimu ndabawo ebibanja nti sebo twakola bwetu ne tukuwa famous ne tukuwa erinnya kakati yesaawa otusasule stories muzijjukiriza abakalamaji zonna bwobozi combine zo zonna tezitegerekeka bulungi Chameleone yakoze bwati omwana bamokereza mu nyumba nga tebitegerekeka by the way up to now abantu beebuuze enfa ya kalamaji yali etya okitegeera yali awo ekyo ne mbigiragira simanyi bamonkedde mu nyumba simanyi biki nenze nalabira ddala swadaka ewedde emirimu nti bino ebintu bituuka ekiseera ne bidimandinga bakuwadde erinnya era bw'oba olabye abayimbi abazze nga bo tebali nnyo ku kintu ekyo basobodde bayidawo okukola ebintu ebyenjawulo okitegeera sikiwa nti Diamond yagenda n'agira because Diamond gwe twogerako essaawa zino omusajja w'amaanyi alina record label alina Wasafi alina TV alina radio record label tujogedde kaleesa abayimbi ab'amaanyi bamboso baani bonna abaleesa abayimbi ab'amaanyi kalisa zino alina Zuchu n'abalala awo nti akoze ebintu eby'amaanyi nti afunye awards ez'amaanyi akoze n'abayimbi ab'amaanyi zikolaba ezakabi kugamba nti ye muyimbi goyinza okulaba nti brand ye era egwanidde mu kifaananyi kyalimu naye bwogerageranya ne brand ya Chameleone twagadde tuwe ekifaananyi kya Diamond olw'ensonga nti y'omu ku bavubuka abato abavuddeyo Chameleone banspirinze era naye bw'omubuuza agamba Chameleone yakola ki gwe nayigirako okubeera nga nyingira mu music nti babaddeko bonna nti ebintu bingi nnyo ebibadde waawo nti naye olaba nti akavubuka kakoze eki
kamusumuse ko tujja waneno nti era olwa balezera abakoze ebintu byabwe ngolaba ebintu biri mu line ntuufu nenga tabayimbi batu bakajobulya nenga ate bogerageranya ka million amanyi ga ka million no baka million bwe olaba nti obuli awo minzani te balance nga bulungi amafuta agalina nti bojjayo nga Moses Radio bwe yajjayo n'agendayo n'afuna erinnya Moses Radio yatuka ekiseera okufa ng'ebintu byalina tobigeraganya na bya kamiliyoni yali atandise record label Jinja eya Angel Music Moses Radio bwe yafiira Moses Radio yali azimbye amaka ag'amaanyi Entebaawo okitegera Moses Radio yalina Netherland wano emakindye nti ebintu byali akoze omwana yali kinyoozi n'ayingira mu Rio Island nga kyaga yamututteyo nti byali byamanyi okusinga ebyataatawe Kamiliyoni yazimba dalina apartments zoje zikyaliyo simanyi nakumanya nakola beach nakola Rion TV eri luddaki saagimanya na gyalaga ndiawo ndizone kompyuta yagenda nti ebintu bye tebitegerekeka ebikoma mukubaawo ogenda okulaba agize bwate pyu okitegeera ogenda okulaba akoze ekintu bagina ebintu kwegamba biringa ebitali azifu blessing eva wa Katonda wabera ulotuka ekisala n'ogamba nti oba omulenzi ono alinamuko ekintuntu ekitategerekeka sanguka okitegeera nti abantu abasinga obungi beyagalidde mu ntuuyo zaabwe niyo omusajja newe omutunuulira bwoti omulaba nga mu butuufu waliwo ekimunywa teyeeyagala waliwo ekimunywa yes teyeyagala nga y'omuntu omulaba akoze wandibadde ogamba nti oyo omusajja atajula 5,000 mu nsawo oba yenkula ye nedda si yenkula ye twandibadde tugamba nti alinga wizo malizo kuba si ye omusajja nti anywa nnyo omwenge kuba ye wizo yo wa mwenge ne wizo agunywedde yatusana ekiseera okusalako enviiri era wizo omulaba nga era omulaba si sanguka ya munywa wabula mwenge gwe alabika bulungi nnyo okitegeera twandibadde tugamba nti oba kyekigira bannaye buli anywa omwenge n'okunywa obuyagiriza alabika bw'atyo ate ebyo bikolebwa bali abatamivu ab'okukyalo abanywa omwenge obwo ne bubanywa bonna ne bakola ki teyerabirira kakati ndeese Moses Radio kankwongera omulala King Sir kalifa olaba nsana na waziteeka yes okitegeera nti Kamiliyoni nagendayo yagula abantu awo wonna enakawuka waliranye kumpi anatera okuweza ekyalo kiramba nti olaba nti asetinze ebintu bye alinako olusuku alinako azimbye ebiyumba mwagenda okuteeka enkoko agenda kukola faamu y'enkoko ate nga nafaamu y'ente nene nnyo kente empitirivu nnyo gwambulaba nti muvubuka ageza kuba nga achivinga ebintu ebyenjawulo yes kati senga abadde ku level ya Kamiliyoni gyaliko oza yandibadde ali luddaki oyo King Sir yandibadde ali wala nnyo Kamiliyoni emyaka 25 gyamaze mu ndongo yes gyamaze mu ndongo senga ye King Sir oba Moses Radio oza yandibadde ali luddaki nti Kamiliyoni yes muyimbi wa amaanyi nnyo naye ndabira ddala sanguka nze ekyo ekintu ngenda kuddamu nkyogereko sanguka abatakitegeera byava mu bintu by'aba Nigeria ebyo twalaba Eddie Kenzo nga yambadde bwe yajja ku stage ne radio oyo bikinakoza atya naye Kamiliyoni omanyi waliwo omuntu yangamba ekyo tunangamba nti basita bonna abasinga obungi naddala nga bali mu bintu bya kalogo kalenzi obanga bali mu Illuminati bikoze biti ebintu ebwe bityo stardom yaabwe ekitonde ennyo ekoma ku myaka 45 plus tesuka waawo ngavaawo era tasuka waawo boba otunuulidde ba Michael Jackson bano ba DMX abaze ba Whitney Houston abaze bakola ebintu nti tasuka myaka 5 plus ne bwogenda mu maaso deep n'osoma ku bintu byabwe era ogenda okulaba nti DMX yatuka ekiseera n'afa yalokoka bwe yalokoka n'afa Kamiliyoni tuze tumulaba ng'akyusakyusa amadini ag'enjawulo ate leero nze gundi naye dini okukyusakyusa eddiini si bukodyo bwe bakutambuza ndongo ye nakubeerawo ate wa kati Kamiliyoni yeetaaga obwo obubadi teyeetaagisa obwo obubadi naye ogenda okumulaba nti kati nsiramu se obusiraamu teyabandaazayo bbanga ddene naddukayo emisinde ogenda okulaba nti omuntu tateredde okitegeera tateredde nga y'omuntu nti yandibadde essaawa zino alifa twandibadde tulina Rion TV Rion Radio Rion record label okitegeera nga agulumiza abaana va ku bano bakyagayagayo nti bakyagayagayo bonga bo bwengegere bwe bwabatwala bonga bo
ne Chameleone y'omuntu eyali omugezi ennyo nakati omugezi yandibadde akola ebintu ebisingako ku banne yandibadde akola ebintu ebisingako ku Diamond Platnumz nti buli kimu kyonna abadde akifunye ndowooza kolabo ey'amaanyi Chameleone gye yakakola ennyo mu bulamu bwe yalina ya Biniman Biniman wange sebo you are number one bakakase bakimanye yakoma na wano naye gero kola uti omusajja already obwakola collabos nga nnyingi ate nga zigenda wa international okitegeera nti waliwo ekintu ekyo ate waliwo eyambuza nangamba nti tunyonyoleko wakati w'enjawulo y'okusamira n'okukitwala fa waliyo abasamize wano nga bayimbi basamize era nga tebaggwa mu busabusabo obwo bulokoloko n'agendayo agenze eriyabo nga ye agenda Amasaka oba n'agenda Ejjinja ng'agenze kusabayo oluyimba era jjajja n'akola ki n'alumuwa bamuwadde ekiweta n'ebikomokomo oba n'enkima okitegeera n'akuba oluyimba lumu olulala ne lumulema okuzzaako oba oluusi ensasula jjajja teyamusasula ki bulungi nebeerayo ne bali nga typical agenze kusaba linnya kati oyo tagenda mukasabosabaako yakitwala ku level nga bwolaba nti waliwo LC ne wabeerawo waggulu wali bakansala ne twambuka district paka lutuuka eno nti bw'ogendayo okusaba erinnya nga togenze kusaba luyimba ate togenda mu bano jajaje muzzukulu baaba ogenda ddala mu kiri ekintu kyennyini international nti twagala saddaaka okitegeera funayawo omuntu gwoyo kyakaliro funayawo ekintu ky'okolaakola erinnya lisobole okubeera kati bw'olemererwa okutuukiriza ebyo emirembe ekkiriza obagaana gikuggwako otuuka ekiseera nga sente ozirina naye nga teweeyagalira mu sente zo nga sente oziraba naye nga twaba gye ziraga okitegeera nga sente ozirina ennyimba ozirina alubamu ozikoze ez'amaanyi naye nga emirembe gyakuggwako tolabako mirembe yadde naye ono omuntu ajja ng'olabira ddala cause ekisookerwako bano abayimbi Katonda yakuwa gift eyo calling eva wa Katonda bw'agikuwa kati gwe n'olowooza nti oli wa kitalo nga gwe bw'olowooza n'oyagala weenyweze bw'okuba ennyimba ogenda okulaba Bebekulu akuleetera Bobi Wine naye tatudde n'ogamba naye omanyi nina okwetambulirako mpulira ba Jay-Z nabo bakikola mpulira ba Kanye West nabo tebatudde tukopa ekintu kyabali bo nga bo bakisinziriza ddala era bwe beteekayo bayingirayo with one art bakitwalanga mulimu nti waba Jay-Z asazeewo kugamba nti kati nze ndi devil worshipper kyabeera ekyo tamanyi kutangatanga era bo wotangatanga obeera nga DMX obeera nga Michael Jackson nti bw'otuuka ekiseera nga weefudde mbu oyagala kugeziwala otandise mbondokose nga bakukima okitegeera nti bo we bayingirayo baba basazeewo nti kuwashipinga Sitaani akola ekyo naye ffe wano oyingirayo katono ate noyagala osiramuke ate nolino mu Katuliki Kayanja kati ebyo tebikwatagana mafuta na mata tebyagala mixing byagala obeere ku kintu ekyo kimu bobo osazeewo ku worshiping ekyo sanguka beera kusanguka era sanguka teyeetaga munyiiza gye emirembe gy'olaba nti omusajja abikoze byonna naye emirembe talina amaka gaagaana Danira tukana okubuuka kyembadde njagala okugamba yasooka n'anobe eminfunda eziwera kyembadde njagala okugamba n'anobera ddala nagenda mu Amerika kati abeere tebireka amaka waggulu amaka tegibireka omusajja adduka mu nnyumba ey'essegukweyo eyo akyagisulamu sisuubira tudde ku musuuza bwe yadduka eri naye amaka yali akyagasulamu era gaagaana eka ne mu kibira bikufuukira sanguka n'odduka ekiseera ng'obulamu bwe bwa bbaala oyagala obeere mu bantu bw'otafunira kyekango oba okyali awo ng'oli bw'otyo oli mu nnyumba weebase nti omanyi bijja bwiju nekijja sanguka okitegeera nti okuddamu okufuna oluyimba olulungi olina okugenda mu sanguka okuddamu ofuna era ogenda okulaba ng'ebintu byekulula ennyimba nga musajja azinoonyezaawo muganda wange natukane Chameleone bamuwandikira oluyimba gwe ssebo Chameleone omumanyi bamuwandikira oluyimba nti Lutalo yamuwandikira oluyimba Chameleone ku bwongo bwe yali alina gwe obumanyi atuke ku eyo level nti bamuwandikira oluyimba
muntu mulala nnyo okitegeera nti si omuntu eyandibadde ali awo ng'abuze oluyimba nti ennyimba zimubuleko nedda niyo otuuka ekiseera nga nabo bagamba wayi bw'oba tokyatugira nga bwe watugira katukime ettuni zaffe nga bazinona obeera ku remote control bebanyiga waliwo omukazi gwe nasanga eyo yali afuuyira mujja we Mindi ng'amugamba amuviire ku musajja naye nga bamugamba tolina kulekezaawo omukka ogwo gulina okunyooka paka lasti naye ng'afiirawo omulaba afunta entama weguzikirira weguzikirira eddogoli nibeera terituuka ng'ali awo nemubuuza nemugamba naye omukka ogwo ogulaba tegulina kulekeraawo so biri tolina kuzikiza olina okusigala nga okwonerera bwoti 221 222 223 224 bwokiviiramu bwoti kaba kaweddemu so yensonga eyo nze gyendabira ddala nti Chameleone wamaanyi nnyo naye ndabawaawo kalogo kalenzi ate ekitalina ku local content alina ebinywa sente ze alina nsomba byuma alina ebimugana okugata ku ebyo byakola kati kankuwa example Palaso yagenda ebweru n'akomawo wano bwe yagenda ebweru n'akomawo wano yatandika n'amaaso ne ba Good Life najjawo n'akuba ennyimba ne Shiba Kalungi naye Palaso saawa zino waliwo omwaka gwe twatuuka nga booking za Palaso zisinga eza mukulu we za Chameleone era ne Chameleone mwenyini yakyeyogera n'agamba baaba Palaso oli waggulu nnyo okitegeera nga booking z'omukulu z'omuto zisinga ezaki omuto bwe yaliko ebiseera ebyo n'abaako ebiseera ebyo azikuba yabeerako ebiseera ebyo okusinga omukulu we kakati wandibadde olowooza nti Chameleone tasinga papa Misaki amusinga naye kati golowooza bwe bateekawo Chameleone ne Misaki gwaliwo gwe weegomba Chameleone akuba va mu kukuba ne bateeka wali papa mu nkola y'ebintu aliwo gwe weegomba Misaki of course Misaki kati kankuleetera abakadde bonna nga bwe baatandika teekawo Chameleone teekawo Diamond Platnumz yoyo muto by the way teekawo Bobby Wine Bebe Kulu Kamuleke teekawo Misaki Semakula teekawo Honorable Member of Parliament Lutaya Mayinja Kamuleke kuba naye alabika alina sanguka we oyo Mayinja naye tatudde naye teekawo abo abasobodde okubeera nga bakola ebintuntu musical tukireke byebakoze ebyobugagga byabwe byebatulagako yes bwe baleeta papa Misaki ne bateekawo ne Chameleone gwe wandibadde olowooza nti papa yandibadde asinga Chameleone yandibadde waggulu nnyo okitegeera yandibadde waggulu nnyo mu achievements naye omwana Diamond Platnumz akasajja Diamond amakago kugamba gamuleme olaba nti alina ennyumba n'ebintu byalina ewaka ewuwaawo bw'oyingira munda booti mulimu studio ey'omulembe nnyo mulimu kwegamba enyumba eriorganized mugamba olaba nti enyumba ya star olaba nti enyumba ya muntu wa waggulu nnyo owakabi ate bwogerageranya n'abembi bafe abawono ndanga Chameleone n'abasajja abaludde mu era twandibadde tulowooza by the way jukira mu lockdown gundi edition ze baakoleranga mu mayumba Diamond we tulaga ennyumba ye nagwe eddalu baatandikira mu kisenge nga bajja bwe bati kazi tugeze nti obuntu obo baali babukwatidde mu nyumba ya Chameleone nalaba ekisenge kiramba naye nga yo drop ngoye ngato kisenge kinene ekiwedde obulungi ennyo naye nga yo drop ye kakati gwe lwaki oyagala celebrating nti oli legend naye nga olemeredde okwebrandinga Chameleone yakolerera ewe mu lockdown ewa yamalako eddakiika meka kubanga eya Diamond yatukuba saawa namba nga akyali mu nyumba ajja paka we twafuluma eno naye wa Chameleone balinga nga mulaba buno busiga buno bakulira mu rehearsal anti buntuntu tebasobola kutambuzaako kamera bwe bati bayingireko mu kisenge nedda baaba era bagikola bwe bati speed nga kagize kantuntu kakubuzaabuza matala nga gasinga obungi naye nga kiri kyali ku real okiraba kyalinga kuki ku muzuuli ne bakulaga buli kimu nga bwe kyali kikola kitambula nti Chameleone legend yes naye agenda kuwunzikira nga basebata okisegere kyengeza okugamba agenda kuwunzikira nga basebata naye yandibadde nga ali ku level nene nnyo n'okusinga basebata nti tusigale ng'ennyimba ze tuzaagala nnyo yazikuba nnyo naye nga talina kyafunye ate nga si generation y'abasebata ja generation y'abamavado generation y'ababana boyi webale nnyo okitegeera ye generation eyo nti yandibadde ekyusa n'atabeera nga bano bagundi ba road Fred sebata
nti bo bafunanga bugundi era bali eyo zibalireyo bamukabya kati kamiliyoni osobola omugeraganya kumukabya nti abikozi naye tewali tewali tukanya kugamba nti omusajja oyo atubye endongoba naye wakabinyi yes tekigasa kuyita legend nga tolina kyolagawo yes erinnya tulikuwadde naye kiki kyolagawo ekirala waliwo awo byolabira ddala nga mu butuufu ogwana okuyitibwa legend kamiliyoni agwana okuyitibwa legend naye ensomba byuma sanguka yamulemeseza okubeera ku kyeyekolera ate ng'era bwatyo bwagenda okuwunzikira tewali kirala kuba kati takyalina nnyo kyamaanyi kyayinza kuleeta kitegeeza nti bano abantu abali boogera nti kamiliyoni akka mu nnyanja baali batuufu kubanga fanira omuntu asooka okwogera ekintu naye nga tategeeza ekyo kyennyini oyinza nti olayinza okugamba ti okka mu nnyanja naye nga tategeeza kuno kukka mu nnyanja okwa bulijjo naye nga ategeeza obulogo anti kati omanyi bajjajjaffe babairanga bagezi nnyo nga bayitira mu ngero okitegeera nga bayitira mu ngero kati bwe bayogeranga okukka mu nnyanja ate buli ekizimba we kyabikira kibagamba nti awali omukka tewabula muliro waliwo ensonga lwaki bakireeta yes bandibadde bakisa ku Bobi Wine oba Lagadi oba mulala yenna oba Juliana kuba baaliwo awo naye lwaki bakiteeka ku kamiliyoni era waliwo era abaali bamulabanga okitegeera waliwo abaali bamulabanga naye neyewolerezaako nti anze zika mu nnyanja biki naye nga baaliwo era bwe bagamba nti kuka mu nnyanja tebategeeza nti genda oke mu nnyanja ekyo just bakireeta buleesi just to represent kukulaga nti eriyo kye bayita okuka mu nnyanja naye tebategeeza nti kuka mu nnyanja kuli eri kuba kusamira kuloga ofune erinnya ofune ki ettutumu teyinza kubeera nti Illuminati azipase nga tujogerako kuba Illuminati erimu levels nyingi nga bwe nagambye stages nyingi waliwo okusamira okwa loko niwabeerawo olwogamba nti kati kankirinyiseeko eddaala kankijje mu kusaddaako obukoko buno obukokokoko ngendeko ku level ki endala n'ogirinyisa niwabeerawo n'eri gyotukesa n'ogamba kati nze famire yange gye ntaddeyo yes eyo level nayo weeri kyovola aba celebrity abasinga obungi relationships abo obufumbo bwabwe tebusobola kuwangaala era tebubeerawo bwe babubaddewo tebufuna mirembe nti Jay-Z omulaba nga tateredde na famire ye nga y'omuntu baawukana buli kaseera Kim Kardashian bano bakoze batya Kardashian family ogendo gya nga tekoze eki nga teteredde Whitney Houston bwe yafira wagenda okulaba nga family ye kwegamba mubulwe emirembe mu maka ogenda okulaba nti Daniela munaye yagenda kamiliyoni musajja yandibadde nge yakola n'embaga taata byetwogerako si byakawundo kakubyeki dinisa okitegeera nti wabeerawo ekintu ekyo nti biri ebintu bijja nebikuba family tofuna mirembe mu family n'emirimu gyo ne bigitatana nti ogenda okulaba obulamu bwa kamiliyoni bonna ennaku zino bwonna bwa bbaala kuddako wano kuddako wali ate nga oyo omusajja gwe twali tumanyi nti Eva yabeeranga mu studio wava mu studio okuyimba obulamu bwe bwalinga bwa studio naye kati obulamu bwakyuka bwaki bwa mabaala naye era ne bwoba omulaba ng'alinamuko kye bayita tears tomulaba nga musanyufu nga y'omuntu bwoba omulaba nga waliwo ekitatambula bulungi mu bulamu bwe nga ye waliwo nga bwolaba omuyimbi n'ogamba nti no musanyufu ogende wa stabo omulabira ddala nga mu butuufu ali ku mafuta ga Katonda omulaba nga musanyufu nnyo naye akasajja mukatunuzaamu kamera okalaba nga tali sede question mark yes sir tweyanzeege ebigambo byebiswe empozo bonna kyagala okwogerezaako awo naye ndowooza obyogedde byonna tubitunuulidde kino kiba kyakulabirako kiba kifaananyi kiri abayimbi abajja abegomba kamiliyoni abegomba abayimbi bonna abayimbi abajja muyige okubeera nti ekintu kyamwe mukitambuliza nnyo ku Katonda ate bw'oba osazeewo bayibuli egamba nti bw'obuguma nga tobuguma ojja kuwandibwa so olina okubeera nga eiza obuguma obanga obeere ku side emu kubanga talent it's a God given Katonda yakuwa Sitani wadde yali muyimbi nnyo muggulu nga bwe bakyogerako yali malayika yali ekyasinza okubeera ng'eyimba era abayimbi bonna abasinga obungi oyo ye role model waabwe era teweewuunya nnyo nti ebintu bye bakola byantu
oliye kabaka yali angel eri ekyasinze malaika yali ekyasinze okubeera ng'ekoolobya yalina amaloboozi bagamba mbu eri ng'eyimbanga ng'etendereza Katonda nga zi malaika zonna zigamba mama gwokola ki gwosinga kati amaloboozi ago g'owulira gonna oliye kabaka naye tuleme koppa bikolwa bya mukama wammwe mumanye nti oli Katonda yamutonda naye amaanyi gaalina sigage ga Katonda kozi Sitani naye yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda so tolina kusinza oli nze bojja Mr. Wagwan nonguluminga ate bwoba onguluminza ate sirina kujja kuworshipinga gwe okitegeera mba nina kuworshipinga oli eyakunteekerawo naye webale kundeetera Mr. Wagwan kati ate bwe nzira kwono mba neerabidde oli owe waggulu kyova olaba emmaliriza oluusi ebambi nti worshipinga ono eyatonda ono toworshipinga ono gwe batonda oba okitegeera wadde muyimbi wadde gwe mulabirako wadde Sitani yerolomodde wammwe naye tasobola kusinga oli eyakimuwa saabayimbi mwenna mbabuulira manya ani yakuwa talenti eyo wadde Sitani ye mukamawo ku nsi era Sitani bamukwasa ensi eno yagifuga gyonna naye bamukwasa ensi tekitegeeza nti yafuga ensi nedda waliwo yatonda ki ensi kitegeeza ye nannyini ki Sitani bamuleta kutukema kulaba kukkiriza kwaffe nga ffe abantu kati bw'omusinza ogenda kuba oluyimba lumu tugenda kuddamu kulabikako ebya Sitani tebiwangaala ebya Sitani tobyeyagaliramu ebya Sitani kubonaabona ebya Katonda nti saa zino bw'oteekamu oluyimba lwa Misaki nti kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu mu butuufu owulira ddala nga Katonda wange kati bw'oluleeta n'olugeraageranya ne byalina olaba nga bikola ki nga bimakinga yes kati bw'okwata olwa Kamiyoni alina ennyimba za gospel ze yayimba ng'edda emabegakaawo azirinaawo zaalinaawo lwakuba nti kati waliwo akayimba ka Pisa yansooka jjukira happy people ako si ka Katonda waliwo era gurupu yajja wano nga bagita Science ng'erina ekidiini kyayo kirala nnyo kyomusajja atambudde muganda wange amadiini ga njawulo so agazunze so tunywerere nnyo ku Katonda yagaba famous Katonda yagaba etutumu so siki Sitani so si kusamira emirembe gijja baggwako mu tukayisanga mwina oluyimba lumu era tukuziike nga tukuyita legend nenga toyina kyoleseewo toyanzege tetuyinza kwongerezaako awo mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Wiz Kaldemyo tukwatagana nakolwa twagaliza 2022 omulungi ate ero wessajo